Bakansala batula ku lukiiko lwa KCCA batutte mu lutuulo olw'enjawulo okutunula mu mbalirira y'ekibuga ey'omwaka gw'ebyensi 2022-2023 ey'obuwumbi obuswa mu 442. Embalirira eno yasooka kutwalibwa minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Ky'ofatogabye mu Paalamenti nga bakansala tebagikubaganyizaako birowoozo ekyabaleetera okuwandiikira sipiika naye n'awandiikira minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda ng'amulagira embalirira eno eddeyo bagoberera emitendera. Ebadde ino okutwalibwa mu Paalamenti olwaleero bagenza okutuwa ripooti ng'atwaliddwa jjo. Kati obukiiko bw'abakansala olwaleero lwe bubadde bulina okugiyitamu batereze ebyetaagisa eryoka ekubaganyizibweko ebirowoozo enkya eryoka etwalibwe mu Paalamenti. We request all the reports from the ED immediately. Bakansala basanyukidde ekyakoleddwa era ne basaba minisita Kabuye Ky'ofatogabye okukomya okubayisaamu amaaso. Kizuuse nti ate ffe batuufu era batuddiza obuyinza bwaffe tugenda kuddamu tutuule. Njagala kusaba central government n'okugitegeeza erekeraawo okutunyooma ffe ng'abakulembeze aba local government. Parliament yagikomezaawo byonna tugenda kubitema kye twetaaga kwe kulaba nti service delivery ekolebwa mu Kampala. Kati nze kitegeeza ndi mulungi mirimu mu bikulya. Awo nagi era nagamba bugambye abaaye enough is enough. Katugende nekiriwo era batambudde bulungi sinabula ya complaining nti olwokuba ssente zino twayuza budget tetwagisoma ku olwo temumpaala aweesa buli omu agirya era nze timusanyufu. Amyuka Speaker Masaba Nasur yemulukunyiza ku bintu omutaateerwa nsimbi okuli abavubuka so nga be basinga obungi mu kibuga. Tugenda gezaako okulaba oba tusobola okusikayo ku ssente endala bifo eby'enjawulo tuzigatte ku ezo wabula bwe kiba nga kiganye tujja kulinda Paalamenti etunnyonnyole ku lwaki tebawadde bavubuka ssente. Sipiika Zahara Liulika agamba nti yadde embalirira baweereddwa ng'obudde buyise bakukola ekisoboka okulaba ng'ebintu ebikwata ku muntu wa bulijjo bikolebwako. Twasaba obutale nga kanso bagule buli division bagigulira akatale kamu kamu. Twagala nga tufunye omukisa guno buli komite egenzewa etunule mu budget eno era ebiteekemu tulabe nga bannakampala bafuna ssente ezo era bazikozese bulungi. Akulira ekitongole kya KCCA Dorothy Kisaka asabye bakansala okukolera awamu n'ab'ekikugu ku ky'obutawa abavubuka n'abakadde ensimbi mu mbalirira. Kisaka agumiza nti bakwongera okunoonya ensimbi. Ekyo kitukosezza nnyo kubanga directorate yaffe ya gender erimu youth erimu old persons erimu okugaba ebintu mu bantu kati essente ezo zeetaagibwa naye omukisa guli nti mu parish development model wanaawapya biyinza okukolebwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.